Kantwala omukisa guno okubajjukiza ti natandise okusomesa abantu abagenda okwetaba mu mpaka ez'olulimi Oluganda ab'enjawulo. Bw'oba oli eyo nga ogenda kwetaba mu mpaka ez'olulimi Oluganda, ntuukirira oba mwanyoko oba mugandawo oba olina mukwano gwo nga agenda kwetaba mu mpaka ez'olulimi Oluganda, naggwano binywera ez'amaanyi. Sigamba mpaka za ku kyalo, sigamba mpaka za kuwakanira nkoko, sigamba mpaka za kuwakanira mugoyo oba empaka zino eza bulijjo ez'okumalwa. Empaka z'ogenda okwetabamu ezikyusa obulamu bw'omuntu, nga obaako by'owangula. Abantu bawangudde ebyapa eby'ettaka, abantu bawangudde amasomero, abantu bawangudde mu lulimi luno lwembasomesa bulijjo Oluganda. Empaka ezo sigenda kuzinnyonnyola, naye empaka ez'enjawulo. Kale kankuwa ekyokulabirako, engule ya Radio Simba gye nawangula mu mwaka 2022, naawe osobola. Ntuukirira ku 0785599343 oba kaweereze akatambi kano mukwano gwo gwomanyi ayagala ennyo olulimi Oluganda, agenda okwetaba mu mpaka ez'olulimi Oluganda, ajje muyambeko mu kumusomesa oba okumutendeka. Kumanyi munnange balugera nti obuyambi tebuba bwomu, enkuyege zisuza ebitulume. Olwaleero ndi wano okukutegeeza nti omukisa weeguli gwe okyekotoggedde, gwe okyagutuulidde. Totuulira mu kisa gwo, gezesa. Bagamba akasukali aba nalyo taba mutiitiizi. Situkiramu ng'eyatego gw'ekyayinze nkubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo bw'obanga onoozeetabamu munnange. Situkiramu kubanga omwangu yatta enswa ng'asanze ekiswa kibuuka. Kankomeko wano kasita olukomo ndubawadde, luweereze munno oyo tomukotoggera, gw'omanyi nti nno ayagala nnyo olulimi Oluganda ate n'empaka mweteefuteefu okuzeetabamu. Tomufiiriza, muweereze olutambi luno ajjemu olukomo lwange antuukirire, kubanga natandise okutendeka abagenda okwetaba mu mpaka. Jjukira nti ebulayo emyezi kati mibale, guno gwa 5, gwa 6, gwa 7, empaka zinatera okutandika. Baweereze olutambi luno obayambeko. Weewaawo mweraba.